Eno ebaluwa Ssaabasajja Kabaka wa Buganda Ronald Muwenda Mutebi Awandikide Luwangula Muteesa gy'awandiise ng'agiwandikira General Museveni mutabani we gavumenti ab'amagye poliisi ne bannayuganda abagenda mu kalulu ne Kyagulanyi Center mu Robert Boboya nali mu kalulu n'abo bonna abali mu kalulu abakeetabyemu Abannayuganda abatulugunyiziddwa ababonyaabonyezeddwa ababuziddwawo abakubiddwa abattiddwa abasibiddwa obwemage bibigambo bya Ssaabasajja Kabaka ebbaluwa gy'awandiise bwaguuga ya bukambwe nnyo satujulirize nga tugiyitamu ebbaluwa ya Beene Cuucu Bemba Musota agambye Office ya Kabaka wa Buganda Office of the King of Buganda PO Box 558 Kampala Uganda December 22 2025 Nagamba obubaka bwa Ssaabasajja Kabaka obw'amazaalibwa ga Yesu Kristo n'omwaka omujja 2026 uliriza bulungi tubalamusizza mwenna tubeebaza essaala ze mutusabira n'omukwano gwe mutulaga bulijjo naffe tubasabira twebaza Katonda atusobozesezza okutuuka ku mazaalibwa ga Mukama waffe Yesu Kristo ag'omwaka 2025 wano tutandise abantu baffe bangi batuusiddwako obulabe omuli okukubwa okulemesa abeesimbyewo okutuuka mu bifo gye bategeka okwogera n'abalonzi n'ebikolwa ebirala ebimenya amateeka n'okulinyirira eddembe ly'obuntu bannaffe ab'olukiiko oluvunaanyizibwa ku by'okulonda mu ggwanga tubasaba obutavumirira buvumirizi nsonga eno wabula n'okuyamba awatali kyekubiira buli eyeesimbyewo okutuusa obubaka bwe eri abalonzi awatali kulemesebwa n'okutulugunya abantu mu ngeri yonna ebikolwa bino tubivumirira kubanga tebiraga bugunjufu wadde enkulaakulana y'eggwanga bigambo bya Kabaka awuliriza bulungi tetubirumamu ebyobufuzi n'okulonda abakulembeze bye tulaba kati bijjuddemu okuyiwa ensimbi mu ngeri ey'ekyeyonoonero era twebuuza nti ensimbi ennyingi bwe ziti zivaawa okulonda okuyita mu mbeera bweti kuleetera abantu abatalina busobozi okutuuka mu bifo by'obukulembeze ne basooka okwesasula ensimbi ze baakozesa mu kulondebwa ono ye kanaaluzaala w'enguzi n'okukotoggera enkulaakulana y'eggwanga lyaffe n'olwekyo tubakubiriza okulonda n'obwegendereza bigambo bya Ssaabasajja Kabaka mulonde n'obwegendereza bantu mmwe temulondesa kajanja kajibinkiri wira Kabaka nayongerako ebigambo bino ulira bulungi bigambo bya Beene enkuba ekyali ya mweru mu bitundu ebisinga obungi mu ggwanga ate nga mu mwezi gwa Museenene n'entenvu twandisuubidde enkuba nnyingi mu bitundu byonna kino kitegeeza nti emmere naddala kasooli n'ebijanjaalo omusana gubikosezza nnyo tubasaba okuddamu okutwala ensonga y'okutereka emmere naddala emmere enkalu ng'ekintu ekikulu mu bulamu bwaffe ne gavumenti tugisaba okwongera amaanyi mu kugwabira abantu baffe naddala abaliraanye awali amazzi ebyuma
ebibasobozesa okufukirira ebirime, okukendeeza emisolo ku byuma ebifukirira nakwo kwetaagisa kisobozese omuntu wa bulijjo okubyegulira asobole okufuna amakungula amalungi. Bino bigambo bya Kabaka. Ulira wano makulu. Twongera okuwulira abantu abalina abaana ababula ne bataddamu kulabika. Oluvannyuma tusoma mu mpapula z'amawulire nga abaana abamu battibwa mu bukambwe obuyitiridde n'okubasalako ebitundu by'omubiri. Twali tulowooza nti ebikolwa nga bino byaggwaawo naye bizzeemu buto. Kuno kwogatta n'abazigu abakazibwako ab'ebijambiya abalumba abantu ekiro. Tubasaba okwekuuma n'okukuuma abantu baffe naddala mu biseera bye tulimu eby'ennaku enkulu. N'abakuumi b'eddembe okwongera amaanyi n'okukuuma abantu baffe n'ebintu byabwe. Ebyo bigambo bya Kabaka ayisa basajja bene. Ulira. Tubaagaliza amazaalibwa ga Yesu Kristo agajjudde essanyu n'omwaka omujja gujjule emirembe n'obulamu obulungi. Kabaka Mutebi Awandikide Mutebi owokubiri Kabaka n'ateekako omukono. Kale ebigambo bya Kabaka ayogedde ensonga ebiriwo mu kalulu kano okutulugunya abantu okubabuzaawo okubakuba okubatta kwatuusaako obuvune, okuwamba abantu babuzibwa ne batamanyiddwako mayitire balina okulabibwa nga battibwa oba balala nga basalwako ebitundu byabwe watali musango. Ekirala okuyiwaayiwa ssente eziyitiridde mugenderera ki bantu mmwe, ensibuko y'enguzi kubanga bw'onoyitamu ojja kwagala kusooka kujoosereza wayiwaayiwamu wazijjawa. Ekirala n'agamba nti tulaba abeesimbyewo Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobo n'abalala balemesebwa okugenda okusinkana abalonzi mubateekako kalimbiri mubafuukalako efutwa mubakula effujjo tebasisinkana abalonzi kataka luba n'akasabaani. Era bo abakkirizibwa okugenda ne basaba akalulu nga tebatataaganyiziddwa bokka be balina okukulembera abalala tebakulembera. Bigambo bya Kabaka abuuza bubuuza afune ansa. N'agamba n'ebijambiya biyitiridde abasajja babikola kagendere kutubuzaabuza kututika mu kufiya kututiisatiisa. Twali tumanyi bino byaggwawo ne twabizzeemu. Kati nno n'asaba Kabaka nti mulonde n'obwegendereza. Bigambo bya Kabaka Awandikide Mutebi okubiri gwabiwulidde funamu ekyokuyiga. Mulonde n'obwegendereza. Agambye atwagaliza ennaku enkulu amazaalibwa ga Mukama waffe Yesu Kristo amalungi agajjudde emirembe n'essanyu n'omwaka omujja bwe gutyo. Bigambo bya Ssaabasajja Kabaka wa Buganda. Ati nze nziremu nkugamba ekimutanda bw'abanga agambye Ssaabasajja Kabaka wa Buganda ogunde